Station webale nja kwebaza webale kuba mukazi mupambanyi kubanga nze abantu abasobodde okubeerako nange ekyensinza okubagamba nti nze saagala muntu yekubagiza, saagala muntu adde awo kukaabakaaba nti gundi tanjagala, gundi ampalana, gundi akola bwati. Nedda, tolina akuwalana wabula olina abakutya. Olw'obeera ng'olina abakutya kitegeeza batya byokola, kubanga olumu baba tebasobola kubikola ki. Bwetyo bwenzize mpita mu byange kuba nsooka ne neebuuza nti omuntu ono nina kye namukola nti batuzaala ffenna nti mumanyi nnyo nti bwe muleka nfiirwa ki, bwe mbeera naye nfuna ki, nga ngenda maaso n'ebyange. So bwegenda maaso n'ebibyo nze nkwagala nnyo badde olumu otera nonyiyizaamu naye okusonyiika kisamwa ali gwosobola okusonyiwa. Bwanyiiga ngaoli bwe yagambye ayinza okuwalampa ennyumba eno naye obusungu bwe bumuggwako amanya nti nawalampa enju eno kandi etondere nanyini nyumba eyo. Ekyo kikulu. Abantu abasinga bwakola mistake takizuula nti yakoze eki, abamu tamanya. Oyinza okubanga obusungu bwo butuufu ng'oli mutuufu naye owakitinza otya, reaction ye ebadde etya, ekitegedde. Ekyo kikulu nnyo webale kuba nti okirina nti weetunulamu n'otereeza ekyo. Yonna mwena abaagala Station Mayanja mwebale nnyo, tulagire Station Mayanja nga tulaga biri positive. Tutegedde oli bwajja n'alumba Station Mayanja oba ku social media oba somewhere, don't fight back, just reason that person well. Gwe mulage ekirungi ekiri mu ki. Olwaga Station atamanyira kakambi nnyo ng'omugamba obumpisi bulwadde, omukazi ali uniiki, ekitegeera bw'ofuna engeri gy'oddamu omuntu nga toyombye naye naye ng'omuwangudde. Tukitegedde. So tomuddamu, tomukola ki, toyomba, tusobole okuuma brandi yaffe Station Mayanja ng'eri waggulu. Njagala neebaza omwami ono Ssebo weebale El Magic. Nsaba oyimirire bakulabe. Omwami oyo El Magic nze namulaba ng'abeera ne mukwano gwange Hildaman naye ng'ali creative bulungi. Nkakasa nti ebintu Station byakola abikola kubanga wamwesiga mu biseera byonna, n'embuyaga we yabeerera ennyingi El Magic yasigalanga ne Station. Weebale kumwesiga ate n'obujjamu ekirungi. Kitegedde wakiraba nga bamu tebakiraba, wasigala otunula nga bamu amaaso gazibye n'olaba zaabu ali mu Station Mayanja. Weebale. Thank you so much. Kama tuvizeewo nnyo mama waffe Mama Kiine omukyalo ono mwena ttiimu nga bwenjiraba nze ndifaani wammwe embeerayo nga mbiraba. Waliwo omukyala asinga okunnyiiza baninda afuna ekizibu ekinene bamugobera eddala boolyawo ngaafunye akamuzza. Mwebale nnyo omwami ono omukulu Ssematimba. Yimirirako mwami Ssematimba bane mukubireko omuzeeyi ono. Tetutandika ebidongo ng'abo bantu bakulu era nga ffe bwana kagamba nti genda wali ondeetere ki soda kyonna kyonna kyabakutumye. Era nze y'omu ku bantu bensinga okuwa respect mu industry ya art gwe sobola kuddamu bwanyiiza n'entambula n'enkola ki. Naye kyanjawulo nnyo okusanga omwami ow'emyaka egyo, kubanga omwami bw'avaawo waliwo generations eziddako ne tuddako ne baddako ba Station ne balyoka baddako naye baba basobola okubendinga lo n'akolagana ne Station ne babeera nga bakola ekintu. Yandibadde ali eri agamba nti nze ndiki ndi senior, naye just ekyo ekirabo ky'okukakkana tekisangibwa buli muntu. Abantu abamu obukulu okumanya obasita bubambala ne balemererwa okukola ki kukakkana. Mr. Ssematimba, thank you so much. Omuti ogukkiriza embuyaga oguwuuba tegumenyeka naye okusigala nga gukaluba embuyaga egumenya ne gugenda.
Ajati Janat, thank you so much. We bali kwagala station. Mukyalo we wanjawulo nnyo. Olwo byali bitutwalira naye nayimirira omugeri abi. Sirirabira Polo. Fenna buli omu Katonda amukyalira mu ngeri ye n'amuwa amagezi. Fenna Katonda atukyalira. Abamu mu kuloota, abalala mu kulowooza. Nobeera onolowooza n'ogamba naye akafaako kanyumamu restaurant. Naye tukola bwoti n'ogira bwoti. Naye ekyenjawulo kiba kimu. Bw'oyinza okirowoozaako n'otakitandika. Naye Katonda akukyalidde n'akulaga. Kati gwe n'ogenda onyumizaako omulala ye n'akikola ate n'onyiiga. Kitegedde. Naye ekyenjawulo kiri nti Katonda bw'akukyalira n'akuwa idea n'ogitandika n'ogikola n'evaamu ojja kuba muwanguzi lubeerera. Nze olumu nabeeranga ole mugamba naye musajja gwe station ebakabi ekimumpisa omusajja nalina olumu byankolanga nange sibikola ki nga sibisobola ddala mu biseera bye bakolera stemas nga byakola olumu naye byekanga bingamba obisobola otya naye ngadokola nga bisobola wewaawo byakoma webyakoma naye buli ekiba n'entandikwa kiba n'enkomerero. Weebale bino byokola. Covid fenna sibayimbi bokka wabula abantu mwenna abakola emirimu emirala kitulaze nti Katonda asobola okukyusa plan. Noba nga waplaninga bwoti n'akukyusiza noba nga olina kuyita walala. Onodda mu kukaabakaaba ensi togenda kugisanga. Ojja kusanga ekoze eki? Kati Covid bw'atagenda tugenda kukola tuti tufe enjala. So kiswa bwe kikyusa amaaso naawe okyusa envubo. Ate kati tuyimbe teba tubanje station yimbye nze kulwange sikubanje simanyi kyebakubanja. After kuyimba what next? Kati eno recording ndiyo nyokoze eki nakyo kitwale nga bwotutta okuyimba nakyo era kijja kubaako okikoma nebyokola ebirala. Tetujja kufiira mukazindaalo kano. Njagala obe nga bulovaayo okuyimba ovaayo nakitiibwa. Abaga nti mwamisaaki tusaba otuyimbire akayimba kamu nga basaba na busabi. Tofaayo babasasudde oba tebasasudde. Wabula respect eyo gy'ojja nayo kyekisinga okuba eki? Kyekisinga okuba ekikulu. Kubanga buli weesiba ennyo ku kintu awo tuuka time n'onyiigira abaliwo abaga nti be baliko. Nze nkyogera nnyo ndi muyimbi mpulira nkyasobola naye buli kimu kiba ne time yakyo. Test ebaako weekola ki? Weekoma noga ndi mulungi naye ndi mulungi nga siriiwo buli lunaku wabula nga lwensobodde okubaawo mba nina impact. Kati eyo gye tutandise okutunula. So ekyokuyimba tetugenda kukireka naye tuveevaayo ng'olina ki? Ng'olina impact. Mwana ajja kugamba nga muto omunyooma agaye muzeeyimisa kikale ogenda kusenya nayimbayo kamuntu wanvuye tunyooma otunulira akugamba nawe biba otandika okuyomba n'abaana. So it is better neweteekeka omwana wagambira ekigambo ekyo oyinza nga bandeke oba tekijja kunyiiza okuyomba n'abalala. So kwekuna okweteekateeka webali kweteekateeka ate nabyo ebivaamu ebibala ebivaamu kubirage. Tutegedde ebibala ebivaamu tubirage. Webale nze kumpita mukyala Sarah Kabengo ono bannaye obadde otudde mabega amasirabayo naye weebale nnyo kula omuwala wange oyo station Mayanja ono omwa mukyala Sarah ono era naye mulabanga Elmagic oli abamu amaaso bwe gazibirira aga Sarah Kabengo gasigala gatunula. Basigala nga tebalaba station yasigala akola ki? Bwatyo nga bwalaba nze bamumpa nako sweetheart wange mukyala wange. So bannange omukwano kikulu. Mukwano gwo yennyininyini akwagalira ddala nga takwagala lwa byanfuna wabula nga akwagalira ddala bazibu okufuna. So n'olwekyo Sarah Kabenge, thank you for being a good friend.